feri NUP gye twalimu ne people power yali revolutionary institution. Revolutionary institutions zawukanako ne democratic institutions. Kati eneriwo a practicing a democracy is a democratic institution. Eyagala kusettinga democracy abukaale mu Uganda. Kivula boogera ku mateeka eddembe ly'obuntu bail application whatever bibabeerako babye sente debate. Kakati ate mu revolutionary politics ebintu biba birala, kuba kunyiga mapeesa nti omulabe tumukubye tutya, tumuyitewa. Ejindi tulina yaani gwe tuzimbirako, tulinayo gindi oba ina diguri oba talina diguri, kasaba nga yabadde identified nga tusobola omuzimbirako mu ekyo ekitundu nga ffe tufatanyayo. Kakati eneriwo esunsulamu esengejja. Kati okusengejja ate bakuzanya otuuse. Bakuzanya okozeeki? Otuuse. Ne Museveni yasengejja naye nga amaze kola ki? Nga amaze kutuuka. Era bwe yatuuka bw'ati obwa cabinet minister obusooka yabuwa abasajja ba DP abataalina mu nsiko. Abasajja babo mu nsiko n'ababwa state minister. Era waliwo yakayana, ndowooza yali Dr. Besigye oyo yakayana, yali Dr. Besigye n'agamba jjajja agana yafandi tukubye mundu yaffe ekutte. Kati ate obukulu obubadde basemoogerere abasajja ba DP abadde mu kulya sausage wano e Kampala. Jjajja okumanya muyaaye n'amugamba nti gwe musajja gwe njagala oyiga ebyobufuzi, mwe mwakava mu nsiko muwunya musaayi, temulina kye mumanyi mu administration, mubeere bayambi baabali bamyuka baabali, muyige mulowooza tugenda tambula nabo bbanga ki? Kisooka ba civilian bagenda kulya obusente awo tubasibesibe mwe nga muyizi. Era bwe kyali omusajja nga abali nnyo okola ebyobufuzi bya Uganda. President Museveni oyina omusoma ate bw'omwewala oba tolina kyomanyi wadde. Oba tolina kyomanyi wadde. Namugamba sirika tomanyi nekyoyogerako, mubaleke batuwe fesi empya, tuli unpopular, tuli bayeekera, you know, baleke batuwe fesi ya diplomacy. Bakisamba Mugerwa, Dr. Semogerere, Dr. Sebana, Logologo, bani banadipya baliwo mu kiseera ekyo ne bagwa mu bifo bananyini mundu nga ba state minister. Okitegedde? Naye nga kuyiga so olondo bamu maze kutuuka. Kati NUPS bigi yakola kwe kutandika okukola ebintu ebyabatuuse. Kakati ekyo kyekibuuzo kiba kiddako. Kale wonna wosinziira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasuze otya, wasiibye otya, oli otya, mitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwotulabira. Tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo. Nyina Gen.Bigirwa Moses, mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP. Kamusaba kubuuze tutandike. Gen, wasuze otya? Buuza abantu. Abatuuliriza abalungi nate ndi musanyufu okomawo mu studios zaffe nga bulijjo tutera okubeera wano ne twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ne leero tuzze mujja tusonyiwa olunaku lwakutaano tulinga abambadde ekisaazi naye nga tuli serious. Tuli serious. Njagala okwebaza abantu ab'enjawulo omwina ebirungi bye mutuuseeko, era njagala okusaasira abantu ab'enjawulo abafunye obuzibu obw'enjawulo naddala mu byenfuna, mu byobufuzi ne mu bulamu obwa bulijjo. Nkimanyi nti challenges zibeerawo, so mweyo embeera njagala okubasaasira. Bwe mufuna challenge nange bwe nzifuna, bwe mukaluubirirwa nange bwe nkaluubirirwa, kuba tuli mu economy y'emu. So as Eastern Revolutionary Platform atweyongera okwebaza abagoberezi baffe n'abawagizi baffe ne tusaba mu abatanaba kutwegattako mutwegatteko
tuzimbe ebyobufuzi ebigenda okutuyamba okununula nnyaffe Uganda. Tweyanza nnyo Generali. Tusoitawo tugenze ku nsonga erumya bannansi omutwe. Kisooka njalo tutemere. Balamu nga yakajanga minisita yagamba omulimu gw'engendo osookerako gwa kujja basibe ba NUP. Abamu bakiriza emisango 16. Ekiriwo NUP ekuba enduulu ku bano nti Balamu kye yakoze kikyamu nnyo. Obuzibu buli luddawa bano okukkiriza emisango bateebwe. Ekibiina kyabwe nga NUP wawe kyaviira ku traka nabo ne baggwamu amaanyi. Njagala tutemeeteme ensonga y'abasibe ba NUP kuba wakyaliyo n'abalala bali mu kkomera. Kakati ekisookera ddala kyolina okumanya nga tonaba kugenda mu mateeka, tonaba kugenda ku basawo bakinansi abasibe baveeyo, nga tonaba ku aplayinga bail, olina okumanya nti abasibe ba byabufuzi. Ensonga yabatwaza mu kkomera byabufuzi. Ani yabakwata? Gen. Kaguta Museveni. Azanya atya? Bwatyo bwazanya. Kati kufa abaludde naye nga tuzanya naye ebyobufuzi. Buli lwakizuula nti obadde ogenda kumutegula. Oba omuzinduukiriza buzinduukiriza naye naawona. Oba omutute kiyumba anaagwa naye naagira bwati naawona. Omuliro gwakuddiza guba gw'amaanyi. Kakati futwalaba Gen. Museveni nga handolinga Joseph Kony. Yamukuba abaafa bayitirivu nnyo, abamu bali mu makomera, abamu bakulosinga bamwegattako. Era nze nagendako bankwatako nengenda bankwatako ne bantwala enaggalama nensanga nga waliyo DPC nga yali komanda wa Joseph Kony. DPC yali naggalama awo, yali wero RA. Bamuadoptinga. Bw'otunuulira abantu bonna babadde awo, waliwo bakomandazi ba Lisira Kwena baali awo mu Far East, ne bwinsagenses obulalala bwonna, ADF, engeri jjajja jazza bahandolingamu oluvannyuma ye lw'okwematiza nti kye baliko kyaddala era kimutwala. So abamu bafu, abamu bakyali mu makomera, abamu yabali ku ruti ng'akola nabo. Kakati mweyo embeera National Unity Platform ne NUP, I mean ne People Power, eri gye twalimu yali eyagala kukwata buyinza. People Power ne NUP yennyini entuufu ziri bbiri, kati ziri bbiri. Yali eyagala kukwata buki, era ensonga twazikwatanga mu nkola ya kukwata buyinza. Kakati jjajja yali tatwetegekedde. Okitegedde? Yali tatwetegekedde. Kakati wakati mu kwerwanako kwe kutuyoolamu abaana abo. Kakati olw'okubanga ekyabayooza bya bufuzi, naye ayina obazanyirako ebyobufuzi alyoka abate. Tayinza kubata bwatyo nga tazanye bya bufuzi, because it is a political case. Ensonga si y'amateeka, amateeka gaapulayingibwa ne gaggwayo. Ensonga ya biki? Ebyobufuzi tebiina komo, bitambula mpaka. ebyobufuzi biri hamufaasi. Era tuleetanga looya mu nsonga z'ebyobufuzi, ffe tuba tumunafuya. Kubanga looya waakoma okutegeera fe ebyobufuzi bwe tutandikira. Nze mbadde manya teyabasingako kubajja n'ataputa amateeka. Obadde kiggwe. Looya waakoma okutegeera munabyabufuzi watandikira neyeeyongerayo. So mweyo embeera nekitegeeza nti kiki, nti ensonga y'abano si y'amateeka, ensonga y'abano ya byabufuzi. Kakati Gen. Museveni akugamba kambateekeko embeera bakozesebwe ng'ekyokulabirwako, ekyokulabirako eri abalala mu kalulu akaddako. Gwe mugaso gw'ekyo ekintu
bakozesebwe ng'ekyokulabirako mu kalulu akakola ki akaddako kyekiriwo. Era tewaliiwo mbeera yonna gye bagenda kuva mu komera nga Gen. Museveni tabakenenuluddeemu, tabajunguludde, tabanafuyiza. Okitegedde? Bino si byamateeka, nze nkubuulidde. Ebyamateeka just kuteekawo obuteesi mbeera eraga nti mubadde mulwana naye nga si ye solution. Si ye solution. Omusango gwa byabufuzi. Jjajja ayagala avuemu nga ye muwanguzi. Kati ayagala kusindika obubaka eri abarasirasita abalala n'abayayaaya abali ab'ekyanga mbu bagenda teekawo embeera 2026 ng'akulaga nti bano mbadde nabo emyaka 5 nammwe nja bakuuma mugeze mu ekyange. So kwe kubateekako eyo embeera ey'omukono ogw'ekyuma. Naye nze saagala bantu banenye nnyo baana abo okwogera ebigambo ebyo. Ekomera nina omukutu gwe naliko ennaku ezo nempa episode esooka ku makomera ne life yaayo. Mbaddeyo emirundi 28 mu prison nakakwatibwa emirundi 44. Yes. Emirundi 16 mbadde nkola ki nga biggwera ku poliisi. Emirundi 28 nga nyingira prison. Byabufuzi. Unlawful assembly, disobeying lawful order. Okitegedde? Bye tubeeramu ebyo. Naye ekomera siryo nenyeza munno ng'akoze ensobi ey'okumugjayo. Kubanga abavubuka abo ekisooka si bana byabufuzi ku high profile. Nti obanga Bigirwa Moses obanga Kyagulanyi. Because nze bwe nkwatibwa olwaleero niwe nkwatibwa nzekka ebeera issue of national importance. Abantu bagidiscussinga. Amawulire tegazikiza. Okiwulidde? Kakati olwa pressure ez'enjawulo gavumenti ekuwanda. Ekuwanda noddewo n'okola ki niwe bakakuba oli high profile. Kakati bano be yafuna bafuutu soja batu fe bali kwegamba bano abaino banyigiriza ayisobola okubogezesa ebigambo byeyagala. Kakati gwoba okyanenya omwana yagambye nti Gen. Museveni gwasinga tusonyiwe. Kakati ate gwe basibidde mu kibiina kubanga mu kibiina wokawuka waliwo abasibe baawo. Lindako. Tulina abasibe mu mukomera ekitalya n'ewalala. We tulina abasibe ab'ekibiina ky'ebyobufuzi. Kibiina nga ye okusigalawo walina kwogera bigambo bya kinanfuusi. Nali ku mukutu juzi ku TVM ne mbagamba nti abantu bakyuka okusinza abantu boogera okusinza circumstance mwoli. Politically waliwo abantu abayogera ebigambo ne beegaana mpuuga olw'okubanga basibe ba byabufuzi. Nate nga bali banne nnyo. Emyaka 3 nga batambula bonna. Ne bamubuuza mpuuga omumanyi nti simulabangako bannaye musonyiwe. Lwa fulaga yaki yabwe mupi. Lwa kumaintaininga constituency. Kati bwabanga omuntu ali wabweru w'ekomera liri erya prison. Alya bulungi, avuga Land Cruiser, avuga Tundra, abaana babalaba yabajja ne ku ssomero mu parliament n'agenda n'ateesa musala mwezi ne gugwako n'afuna emiliyoni za 3 bamusibira awantu n'afuka n'azanye kibayita hostage survival. Ngalinga muwambe naye nga alina okuwonawo. N'agamba wano okuwonawo nina okwogera bye baagala. Naye ng'ebituufu naye yennyini abimanyi era nga emikwano gy'emituufu giri wali. Kati onenye otya bano abaana. Kitegeeza oyo talina moral authority kwogera ku kyalo. Tasobola. Nze nalaba wano omukyala nga mubaka wa parliament bamukwatako n'owekitiibwa Seggona n'owekitiibwa
owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga naye olw'okwagala okumatiza embeera mwali yatuuka n'okweŋŋanga Katikkiro. Kati oyo gubayita ye hostage akola survive. Hostage kati oli ali ku hostage survival. So abantu baba bakyo. Course number 1. Eyo course number mu military science sebo. Hostage survival baba kuwambye. Survive weeyisa otyo okuwonawo. Palestine ina betu. Kugamba musomo gw'amaanyi nnyo. Kakati eyo yembeera abasibe mwe bali. Kakati embeera endala era bateeka ku mbeera enzibu. Bagenda ne bawulira nti NUP yasupeninga miliyoni 3 ku welfare yaabwe mu kujja okubalambula. Miliyoni 3? Ho! Ekyo kyabakutula. Ekyo kyabakutula naga miliyoni 3 ziruddawo. Bagajjawo amawulire nga bali mu komera. Mukomero olaba TV. Amakomera g'ennaku zino mulimu obu TV. Yes. Olaba TV ez'enjawulo especially okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 ez'ekiro oba 2 ez'ekiro. Awo ekola ki? Bagano kigwa muntu bano baspeninga miliyoni 3 mu kubakyalira ne bagamba ekiri wabweru batukolerako obukolezi accountability. Kati eyo nayo nsonga togibuusa maaso. Togibuusa maaso. Mweyo embeera esobola obba kutula enkizikizi. Naye kisinga obukulu nti abantu basanyi baleme kwerabira nti this is a political case. Buli side eyagala eveemu nga yewangudde. NUP yebe eyagala maintaining ekiri nti free our political prisoner. Kibakolera politically. Nsonga y'amaanyi. Kakati ne yabakwata naye aba ayagala akiveemu nga muwanguzi. Kakati in the due process omuddo gwe gubonaabona abasibe be bakola ki? Bafuutu soja be babonaabona. So mweyo embeera nendaba nga mweyo embeera tweyongera okwetegereza keesi eno. Kubanga erina bintu bingi nnyo byeyagala okuseetinga mu kalulu akakola ki? Akaddako. Erina ebintu bingi nnyo byeyagala okukola ki? Okuseetinga bigobererwe. So kati otwale tutandika wangambye nti waliwo NUP ne people power yasooka. Era bo baali ku byaddala muzeeyi n'atasooka kubawa nnyo budde. Bw'abawudde n'alaba nti basobola omutwala. Then NUP katugambe ne people power eriwo eva etya ku mulamwa gw'abano abasibe. Kuba bo mu kugendayo baali ku nsonga ya kujjako ono. Naye ngamba nti NUP ezo bbiri zaawukana mu nkola y'emirimu. Eyasooka gye mwalimu ne people power nene yaddako esesetuka etya ate nga buli mwa abadala abantu bannamateeka babateekayo n'ebirala. No anti kakati enjawulo weebeerera mu byobufuzi yengeri gy'olabamu ebintu. Engeri gy'obirabamu yengeri gy'obikwasaganyamu. Ebiseera ebisinga saagala specifically kwogera ku nuupu kubanga abawagizi baayo bakuba enduulu nti nze mala obudde nga njogera ku kibiina kyabwe era mala obudde nga nvumirira omukulembeze. Kyendowooza nti si kituufu kubanga engeri gye kiri nti kibiina kiwandiise mu mateeka ga Uganda amafuna amakyamu kiba kirina okwogerwako. Kakati feri NUP gye twalimu ne people power yali revolutionary institution. Revolutionary institutions zaawukanako ne democratic institutions. Kati eno eriwo a practicing democracy is a democratic institution eyagala kusettinga democracy abukaale mu Uganda. Kivula boogera ku mateeka eddembe ly'obuntu bail application whatever bibabeerako babye sente debate. Kakati ate mu revolutionary politics ebintu biba birala. Kuba kunyiga mapeesa nti omulabe tumukubye tutya tumuyitewa. Egindi tulina yaani gwe tuzimbirako tulinayo gindi oba ina diguri oba talina diguri kasaba nga yabadde identified
nga tusobola omuzimbirako mu ekyo ekitundu nga ffe tufatanyayo. Kakati eno eriwo esunsulamu esengejja. Kati okusengejja ate bakuzanya otuuse. Bakuzanya okozeeki? Otuuse. Ne Museveni yasengejja naye ng'amaze kukola ki? Ng'amaze kutuuka. Era bwe yatuuka bw'ati obwa cabinet minister obusooka yabuwa abasajja ba DP abataalina mu nsiko. Abasajja babo mu nsiko n'ababwa state minister. Era waliwo eyakaayana ndowooza yali Dr. Besigye oyo eyakaayana yali Dr. Besigye n'agamba jjajja nagana yafandi tukubye emundu yaffe ekutte. Kati ate obukulu obuwadde basemwogerere abasajja ba DP ababadde mu kulya sausage wano e Kampala. Jjajja okumanya muyaaye n'amugamba nti gwe omusajja gwe njagala oyiga ebyobufuzi mwe mwakava mu nsiko muwunya musaayi temulina kye mumanyi mu administration mubeere bayambi baabali bamyuka baabali muyige mulowooza tugenda tambula nabo bbanga ki kisooka ba civilian bagenda kulya obusentesente awo tubasibesibe mwe nga muyizi era bwe kyali nnyo ebyobufuzi bya Uganda President Museveni olina omusoma ate bw'omwewala oba tolina kyomanyi wadde oba tolina kyomanyi wadde namugamba sirika tomanyi nekyoyogerako mubaleke batuwe feesi empya tuli anipopula tuli bayeekera baleke batuwe feesi ya diplomacy. Bakisamba Mugerwa, Dr. Semogerere, Dr. Sebana, Logologo, bani banadipya baliwo mu kiseera ekyo ne bagwa mu bifo bananyini mundu nga ba state minister. Okitegedde? Naye nga kuyiga so olondo bamu maze kutuuka. Kati NUPS biji yakola kwe kutandika okukola ebintu ebyabatuuse. Kakati ekyo kyekibuuzo kiba kiddako nti bano batuuke banga batuuka ffe tunaba kutuuka. Kubanga omusajja akyaliko omusajja kuba president akyakola ki akyaliko. Kati oyinza kuŋŋamba nti gw'osamba ng'eyatuuka ate tusigale nga tukyakugoberera. Nze nga Bigirwa Moses ni bwe nsigala omu abakugoberera obayina. Naye nagamba nti ne bwe nsigala ogwo nja kutambula. Naye tozanya naawe okubira ddala emundu. Nze ndi mulwanyi. Nze ndi mulwanyi my friend. Era gwe bulowooza nti ogenda kuntegula buteguzi osuula eri sigenda bwe ntyo. Era nze abantu b'ebusoga nabagamba nti bino bibadde muzanyirazanyiranga ku bantu ze siri wakuzanyirako. I am a serious politician. Mpise mu phases ez'enjawulo, mpise mu challenges ez'enjawulo. Toyina ky'oŋŋamba bwe nkulaba olina kyokola ekitali kituufu tuba tukubagana because ensi teriiko nannyini waayo abantu batiira bwereere ate ffe tufiirwa kasita olaba nga ebyobufuzi ebigenda mu maaso byakuguumaaza gwe omugoberezi baabaguumaaza gwe kuba bali baba baatuuka. Mu America okiwulidde jjajja avuga etayitamu masasi naye gy'avuga yayingira mu gavumenti ya jjajja alina eggaali naye alina eggaali. Nalina nadduli nangamba kati emmotoka eyatayitamu masasi bagikiriyalinga bati. Okitegedde ebintu kwegamba olabira ddala nga bannayuganda tuli bagwagwa benyini abawedde emirimu nga evidence weeri eraga nti kino si kituufu abantu ne basigala nga beemamaaza. Abantu ne basigala nga beemamaaza. Emyaka ena giweddeko NUP ekubagana na NUP. Fundamental changes zebatuuseeko za kibiina munda kwerya so si kulumba mulabe kwegamba nze awo ngambira abantu nti nze abanvumba munvume naye nze nasalawo kubanga nze yeyingize mu byobufuzi
era nzajja okubyejjamu. Ngeri gyolina ebyokulabirako by'amagye waga Barracks bagikuba ng'otunula. Anti kati ate topiki ndala era tulijjogerako olulala okitegedde eyo topiki ki eyo topiki ndala naye ku topiki eno gye tuliko njagala open method NUP gye yalikozesezza abasibe ne batatuukana ku kino. No olw'okubanga bino bya bufuzi twali tulina okusigala nga tutadde pressure, political pressure eya activism ku regime. Tulina kwongerayo bwongezi. Kati kitali yeetaaga okubaamu abasibe ba NUP 5. Kirinnya ey'ejjinja yeetaaga okubaamu abasibe abaagala enkyukakyuka 2. Eggulu ng'aliyo 15. E Masaka waliyo 8. Embalala waliyo 6. Okitegeera nga buli komera lirimu abasibe ab'ebyobufuzi nga bajjudde. Kakati osobola n'okikozesa nga strategy. Anti kakati gwe kyovula ba revolutionaries tulabye nnyo ffe abatatafuna ssente tumanyi ebyokukola naye tetumanyi kyakukola tetulina ngeri gye tukiteeka mu nkola. Gwe ddira okwasi tuteekewo embeera abantu ffena tukwatibwe. Amakomera gonna agali strategic gabe nga gakoze eki gajjudde. Kati gwe nga commander in chief keera ku makyo oyisa obubaka nti mwategedde nti ye olwokutaano oba Monday active day makomera gonna gagenda kwekalakasa. Monday 12 foreign esooka ng'abaana bonna bagaana nti nedda tuganye jjajja talina money power. Yona abakulira nga Kyagulanyi abagamba mwenna nti ku Mandi obubaka obutambuza ne butuuka mu makomera. Ku Mandi buli komera ligenda kakati amakomera gonna mu ggwanga ne geekalakaasa okuba nakufuluma basibe kufuluma kutoloka bakole ki batoloke teekawo eyo embeera because olwanyisa bwannakyemalira olwanyisa regime etagoberera mateeka gweoyagala ogagoberere omuggyeko atagagoberera oba osaagamu busaazi. Kati nze siyinza kuba na basibe siyinza kubanga nze ali mu kontro ya command making sure nti buli komera lirimu abaana ekiro enyaga 5 tewaliwo komera libeera comfortable nga waliwo abantu abalina ideology emu 5 bali omwo tebafugika. Ffe twali 4 ne tuteeka embeera eruzira bana twalwana okuva ku Buganda Road mu kooti ne tukubaganira mu baasi ne tutuuka eruzira era eŋŋumi neevuga bana osaaga n'okusaaga naye ng'olina kwegamba General Museveni mu ngeri y'okumusobola nga tetugenze mu nsiko tulina n'okuteekawo embeera ey'akazigizigi mu ggwanga. Kazigizigi kennyini akalimu okuwaayiriza enkolagana yaffe n'abasirikale be. Nkuba kemiko mu kampu yaki kampu y'omulabe neyabukulamu bweti nevaamu ebitundu ebyo 5. Kati waliwo twali tugulawo ekitebe kya NUP awo mukolo gwali gw'amaanyi. Mugenyi omukulu yali Dr. Besigye. Nali nkyaliyo era ffe twaliwo nga ennyota ziweddeyo ba general. Kakati ababoogezi bonna ne boogera ne bamalayo. Oweekitiibwa Kyagulanyi nga yasembayo nga waliwo kamera nga 2. Obubaka bwa pulezidenti wange bwali tebumatiza. Obutamatiza bwe byaggwa ne nfunamu ka meeting naye ne mugamba mukama wange mukolo guno tebagwetegekedde bulungi. Osanga omuntu nga ogamba mukama wa amazima. Bino byeggwanga eno si kampani tuli wa yesi ne mugati wagwetegekedde bulungi mu speech wadde obulamu
kamera bibiri ziri wano mu West Africa wakabeerayo ku nnya okay bonna abakutte bavubuka banno abakutte ekintu mu West Africa ba Muhammad Traore ba Domboya Traore wali mu 33 kati 34 Domboya ali mu 45 kati naye yakwata wa 42 kugamba generation yaffe ekutta obuyinza omaliriza okwogerako kwonna nga teweekonyeeko mu West Africa wa demokrasi wa demokrasi nemugamba ebigambo bino ebiggwa nga teweekonyeeko mu West Africa okukongratulatinga abasajja abo because enkwata yonna gyoba okuttemu obuyinza obukutte kyenji yonna ebeze eba kyenji mutererezanga muli kubanga naffe tuli sure nti bwobukwata ngo oyise mu kalulu nti tolemereko ekyokulemera ku ntebe kiri optional omuntu yakisalawo nemugamba nze tonkiikiridde ebyo bigamba president wo ate nga luwaki ekyokubiri nemugamba tulina okuyiga embeera ey'okubisa jjajja yaka tukasuka embeera eraga nti tulina abasirikale be ku toopu abatulimu okiregedde tulina abasirikale be ku toopu abatulimu era bagumye wano ku muzindaalo obadde olina okugumya wadde tebaliiyo gwe bagumye yeze muwungu nampa kapasite eyo gwe bagumye ate ozaaba ne byakuddamu ebitegerekeka wakugamba nti next time ojja kumpandiikira byolowooza nti nate Lubongo yatamukiriza kwogera radical message ate nga ye sekretary general w'ekibiina sasobola era yamuteerawo ebyo ebya democracy and rule of law ne constitutionalism ate munamateeka akikere nze amateeka ge nze bantuuza mu kooti omukulu yali ampa omukisa newozeeko Lubongo yanamuwa kakiri namugamba tajja kwewozaako gusale flat kati aba akyali lawyer is not a lawyer kakati njagala okutegeeza nti kwegamba omukulu nemuwa brief eyo nemugamba sebo omukolo guno tewagwetegekedde bulungi next time oyitanga ffe abamanyi ekintu kino nekugamba vuga line eno okusinza ku audience gye tugenda okukola ki okwogereramu nalumemba ekirungi bafuna n'omukisa omutuukirira ate kati nze ndi geno ate geno oyinza okuba tulaba pulezidenti oba geno kiiko geno aba geno eyo ranka tugiri nemugamba sikiikiriddwa bulungi kubanga nakyemalira ng'onaamusuula olina n'omukozesaayo ensobi ez'obulimba kati gweomanyi kyekitegeeza okuwayirizayo wano ba chief singa 5 abajjajja nobakubako emikono nebakwata anti oddamu n'olaba ebyakaweesi wano tyafande gundi abadde agira bwati negamulya kitegeeza mu politics chemical nayo tulu y'amaanyi weapon y'amaanyi naye kakati ebyo byonna kwegamba byakola ki byayitiraawo so mweyo embeera njagala okutegeeza nti omulimu ogwokola gukyali gw'amaanyi era ffe aba Eastern Revolutionary Platform ffe tuli ku kituufu bino byonna bye tumaze okuyitamu byonna tubirabye bwe tumala okubiraba ne tugamba nti approach kyentuufu egenda tuleetera enkyukakyuka nti yeeno
tugabana obuvunaanyizibwa buli omu akube emundu wasobola okutegerekeka obulungi. Naye abantu bakyesiriikiriza. Kati nalabye ebibiina byonna byaggweredde mu kakiiko kaani Kaligani Parliamentary Affairs. Ebibiina byonna bamugisha muntu bagenze ku defendinga office ya lopu ekola ki? Waligambye bugambi nti ye yambisibwa era zinawandikidde chairperson ne baluwa nze nayo wa. Chairperson wa kakiiko wamuwandiikidde baluwa? Katugirabeko baluwa gye wamuwandiikidde. Baluwa girabye? Eyo headed paper yaffe nzibu nnyo. Okitegedde? I wanted tatanaba kunziramu. Nayagadde okwapiyaringa nagisavinga juzi nga 16 ogw'ekumi guno. Nayagadde okwapiyaringa mu kakiiko ako. Mbawe views endala ku nsonga ya office eyo. Office eyo tewaliwo office zitalina mugaso mu Uganda ng'eyo eya leader of opposition. Nga kinene nnyo. Tewaliwo office ziziza mabega lutalo ng'office ya leader of opposition. Eyina ebirungi bibiri. Kisooka kugaggawaza abaagirimu n'abantu babatonotono. Ekyokubiri kusavinga kusiigira gutuvuganya naye ekifaananyi nti Uganda erimu democracy. Tesukaawo. Kakati bibi ki ebigirimu eyawukanya ekibiina ekiba kisindiseeyo leader of opposition n'ekibiina? Yes. Baawukana. Era experience weeri. FDC yayulikamu lwa office eyo. Nupu emaze nayo emyaka 2.5 yakubagana dda lwa kifo ekyo. Nono Lopo aliyo kati naye ajja tuuka ekiseera naye akubagane ne mukama we. Politics is dynamic. Kubanga nze respect ginalabanga Mpuuga gye yalinga awa Kyagulanyi n'ekibiina nga toyinza kuŋŋamba nti banaamutwala bwe batyo Kiyumba anaagwa. So politics yakyuka. So mu mbeera eyo neŋŋamba nti ffe twabadde twagala okwapiyaringa tukole ki? Tuwe views zaffe ku office lwaki yalivuddewo. Mwe mwagala kuwa views office eveewo. Tezimba democracy mu ggwanga kubanga eyawukanyamu ebibiina. Etulemesa okudefininga olutalo fe oludda oluvuga. Definition y'olutalo entuufu. Office eyo egisiikiriza kubanga yo eringa egamba nti tuli mu democracy. But in actual sense we under military government. Okiwulidde? Kakati omugaso gwayo teguliiwo. Ekirala teina impact mu parliament. Teina powers and authority. Okimanyi nti parliament etandika wadde leader of opposition taliiwo. Etandika. Era negenda mu maaso. Kakati parliament etandika nga Lopu taliiwo. Ekyo kiba kitegeeza nti teina impact. Nikati mumbate mwawukanye kwa wabano bo bagenda defending ekyo tibannaye tetulonda Lopu nyate mugamba office atevirewo ddala. Ye njawukana yaffe kyekitufuula ab'enjawulo ffe kubanga office eyo eyina obuzibu nti eyina esettinga class endala ey'abantu. Mu ludda oluvuganya abali mu privileges za government ate nga tulwana ne government. Aina emwerekera, aina ekulembera, aina abasirikale, aina omwaliriro omulamba gwatulako, aina parking ku parliament bateekawo n'akanankanyi reserved for leader of opposition. Nabo atuuka mwenna musokane mwesenda butereevu omukulu n'ayitawo kubanga mukulu
kati ate oyinza okulwana ate ove mwaga amadalaka kuba gavumenti bweyiika tomanya kiddako. Obadde mulandi kuruza bakugulira ekkubo olina insurance biki byonna otambula first class bwevaako bisigaza okubuusabuusa kubeerawo. Kati ekyo nekinafuya olutalo nti abalwanyi tebali ku feezi y'emu. Naye abalwanyi abamu lwaki tebabeeramu kona akasente akayambako olutalo? Anti kakati kankubuulire ekyo kyalibadde kirungi naye kikola mu mbeera nga yakinamagye. Mu mbeera y'ekisivilian tewaliwo civilian alina discipline ku facilitatinga lutalo. Bwe tuba mu battlefield nga president mu gy'ekinaana agenze Luweero emundu ekaaba aba ne ssente asobola okuteekamu mu ekyo kubanga abasirikale baba ne discipline. Olutalo luba lutalo kuba kimanyi ne slight mistake naye afa. Bwe lulwawo okuggwa naye afiirwa. Naye kakati wano jjajja bwalwawo okuvaako waliwo abatakola loosi. Kati omubaka oyinza omugamba ebyo nti jjajja alemeddeko. Chairperson wa finance committee oyinza omubuulira ebyo mbu jjajja aluddeko ng'agenda ku interactinga ne ba commissioners baani okuva mu ministries ez'enjawulo babbye obuwumbi 4 buwumbi 3 babumulekedde ng'omugamba jjajja aluddeko. Tebiriiyo naawe tebiriiyo. Enkola eri eya military nene ya civilian zaawukanamuko nnyo. Kakubuulire jjajja singa twasalawo mukuba bya mundu ng'esinziira wano mu kibuga biki bike wabayi twalibadde twamuggusa. Twalibadde twamuggusa. Naye eby'omuzindaalo ebitaliiko strategy kubanga omuzindaalo n'okugusobola omutwala naye nga mutaddemu sayansi. Nga mutaddemu sayansi okitegeera. So mweyo embeera nekibanga kikulu nnyo okulabika nti abantu bategeera nekyalutalo gye tulimu. So ab'ebibiina beesitudde ne bagenda badifendinga ekifo okiwulidde n'abatalinayo mubaka nabo ne bagenda ne bafuwa oluzungu olungi noga naye kakati mugisha muntu afaaki mufo ekyogenda mwankole apikaafu naye ababaka 5 bajje beetabe mu mbeera ya leader of opposition adifendinga kyatayina. Kibiina kya byabufuzi kati tosobola kutandika kuzanyanga loodi nga tonafuuka loodi tosobola kumalako wamufekera self deception. So njagala okutegeeza nti fe ERP katulinde chairperson wa committee bw'anaatuddamu document yaffe twagitesiteesedda gye tugenda okubasomera n'abakungu ba ERP bonna bali stand by okulabika nti tulinda invitation yani ya chairperson. ERP yetukegamba office eveewo teyina makulu era sente zisasaanyizibwako tezikuza demokrasi mu ggwanga. Kati gwe ndaga FDC yafuna ki mweyo office ndaga nupu kye yafunye mweyo office. Oyagala kuŋŋamba nti omuntu weekamuli opposition office eyo agifiiringa ropo basobola okumuyita n'agenda n'awaayo kawadde wa kamuli nile basimanya kamuli yagenda n'awa abagole banga tebanneetuuka oba yabawa biki bali yagenda nga mwogezi wa kibiina yagenda nga lopo wadde nga facilities yakozesa za lopo naye yagenda nga spokesperson waki wa nuupu kubanga bali abaana abeezaalamu omulenzi yakola amawulire ng'ali mu katishaati ka nuupu wa 15 oba 14 omuwala 13 beezaalamu. Of course it was a criminal act first and foremost. Ekitaali worth it to be promoted to that level. Kakati yajjanga mwogezi wa kibiina kubanga oli omwana abadde mu katishaati
ka kibiina. Lwaki mukuyina enkola eyo? Nyina no gwe ndalabanga baali obawanga ajja agoba emmotoka ya Bobi Wine ne bamala nga bawadde ppiki ensi. Lwaki mukuyina enkola eyo? No, kukola mawulire kukola byali badde okay because they are part of mobilization activities, okay, ne PR. Naye tebijjaako omusajja tagenda. That is the big question gye nkugamba nti tebijjaako omusajja bimutwala kubanga bikola bululu obululu bwotagenda kujjayo. Kati ku mulundi guno gwe tugenda mu 2026 okusinziira ku jjajja engeri gyali mu kweteekateekamu gye ndaba n'okusinziira kufa abamuvuganya we tuli mu kweteekateekamu tugenda kubeera humiliated. Omanyi kye bayita humiliation? Tugenda kuswazibwa ng'obuwagizi obuvudde mu field si bwe tubadde tusuubira. Kozesa galubindi ki? Nze ndabanga ekibiina kikukuŋŋaana n'olabira ddala ng'abantu beebu bawezi. Okozesa galubindi ki muganda wange? Nagamba nti nze bano sibalabanga nakona kusomba bbala bamu Besigye. Kati amaanyi tugapimira wa? Kubanga nze okungamba n'abantu nabo si kikulu. Kakati bakugamba nti power is taken by organized few. Abamanyi onyiga amapeesa be bakwata obuyinza gukomaawo era kulaala awo tebasukkawo abalala ne babeegattako obwegasi butereevu. So power is taken by organized few. Si buli muntu nti ebyobuyinza abibeeramu n'okubalala y'abantu 3,000 nti bonna bali ku byakujjako jjajja. Mulimu ababbi b'obusimu, mulimu ababbi abateguzi ba piki, mulimu kwegamba abantu babakungaanidde awo mu interest ez'enjawulo. Njagala kati nga tumaliriza ku baana abasigadde mu kkomera bali bo bakiriza emisango bagenda kuvaayo. Bano abasigadde mu kkomera bo kiki ekiddako eribba era nabo basobola okukwata ekkubo lyerimu? No, okusinziira eyo ensonga bweri kuba kati eyingiddemu ebyobufuzi bingi nnyo. Nze abasiba amagezi ge mbawa kubanga tebali ku high level. They are not high profile politician. Even 1980 bino byaliwo. Abantu bakwatibwa ab'enjawulo abamu ne bagaana okupulinga girute, abamu ne bapulinga girute abamu ne begatta ku gavumenti. Bino bize bibeerawo okusinziira ku circumstances zetukoze ki zetuyiseemu. Kakati ekyamakulu kiri kimu, bakugamba nti akusinga akukubya gwokoze ki. Bano abaana bwe baba akuvaayo bakirize bafollowing that trend basooke baveeyo kubanga mukomera oba oli mukomera obeeranga omuntu agudde mu nnyanja nga teweesobola. Mukomera tolina kyoyinza sobola kukola. Kati oba ogudde mu nnyanja oba oli awo bwoti ng'envubu eno ng'envubu esonze oba goonya weeba ezze ng'erina ekigitwala emisinde okkirizibwa ogyekwatako ku mukira kubanga edduuka edda kumpi n'olukalu ne weetetenkanyiza eyo okitegedde. Tegobera nnyo mu deep water, egobera ku erimu kwetaasa. Bw'ogiraba nga waliwo ekigireeta emisinde gyekwate ku mukira bwoti ekutwaleko weeyize ku lukalu. Chances weziri okufuuka ekyemisana kyayo naye chances z'okuwona nazo zikola ki
nazo wezi because that is the circumstance. So omuntu ali mukomera abeera ng'omuntu agudde mu nnyanja aba yeekwata ku buli kiyitawo kyonna ne kikola kimutwaleko, kiyinza omusomosa, kiyinza omuyisa mu kaseera akazibu. Obulamu bwabwe mu maaso abamu bagamba buli mu biseera byakatyabaga okubanga bakkiriza emisango gye bataakola life gye bagenda otambulira mu waba ayagala kufuluma bweru niwaba ki kati biyinza okuba nga bigenda kuzibu. Nedda ssebo nkugambye mu byobufuzi buli kintu kisoboka, byobufuzi buli kintu kisoboka. Era kinjala okutegeeza nti ensonga lwaki mu byobufuzi buli kintu kisoboka ng'ogyeko omukazi okufuuka omusajja n'omusajja okufuuka omukazi tikyova olaba nti kati tubyogerako eno y'embeera eriwo. Bayingira ekkomera nga banuupu kati batandise okuvaayo nga bambala t-shirt za yellow. Everything is possible in politics. Tosobola kuditamininga kinaddako nkya, okitegeera. So nze ndowooza bakole ki, bonna bagoberere that trend basooke baveeyo, ebisigadde tunaabiraba. Biri byogamba mbu kigenze ku likodi nti wazza omusango gwa byabufuzi gusobola n'okuvaawo mu dakiika egi. Nze nkutadde. Kale wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano leero ne Gen.Bigirwa Moses katulinde wiiki ejja PPP ndowoozayo PPP mwagisinkanye twasemba nga mugenda sinkana PPP. PPP ebadde bize mu ebyo ebya parliament tubadde tunaba kusinkana naye tugenda sinkana. Kale wetunakomerawo wiiki ejja tujja batutegedde ssentebe w'akakiiko abazzeemu era banaaba abazzeemu naye ezo ensonga tujja zireeta mu kakiiko ka parliament tujja kugendayo tulabike nga tulaba ebigenze mu maaso byonna akuume. Feri NUP gye twalimu ne people power yali revolutionary institution. Revolutionary institutions zaawukanako ne democratic institutions. Kati eno eriwo a practicing democracy is a democratic institution eyagala kusettinga democracy abukaale mu Uganda. Kivula boogera ku mateeka eddembe ly'obuntu bail application whatever bibabeerako babye sente debate. Kakati ate mu revolutionary politics ebintu biba birala kuba kunyiga mapeesa nti omulabe tumukubye tutya tumuyitewa egindi tulina yaani gwe tuzimbirako tulinayo gindi oba ina diguri oba talina diguri kasaba nga yabadde identified nga tusobola omuzimbirako mu ekyo ekitundu nga ffe tufatanyayo. Kakati eno eriwo esunsulamu esengejja. Kati okusengejja ate bakuzanya otuuse. Bakuzanya okozeeki? Otuuse. Ne Museveni yasengejja naye ng'amaze kola ki? Ng'amaze kutuuka. Era bwe yatuuka bw'ati obwa cabinet minister obusooka yabuwa abasajja ba DP abataalina mu nsiko. Abasajja babo mu nsiko n'ababwa state minister. Era waliwo yakayana ndowooza yali Dr. Besigye oyo yakayana yali Dr. Besigye n'abugamba jjajja nagana yafandi tukubye emundu yaffe ekutte. Kati ate obukulu obuwadde basemwogerere abasajja ba DP ababadde mu kulya sausage wano e Kampala. Jjajja okumanya muyaye n'amugamba nti gwe omusajja gwe njagala oyiga ebyobufuzi mwe mwakava mu nsiko muwunya musaayi temulina kye mumanyi mu administration mubeere bayambi baabali bamyuka baabali muyige mulowooza tugenda tambula nabo bbanga ki kisooka ba civilian bagenda kuli obusente awo tubasibesibe mwe nga muyizi era bwe kyali omusajja nga abali ebyofuzi okola ebyofuzi bya Uganda President Museveni oyina omusoma ate bw'omwewala oba tolina kyomanyi wadde
oba tolina kyomanyi wadde namugamba sirika tomanyi nekyoyogerako mubaleke batuwe feesi empya tuli anipopula tuli bayeekera baleke batuwe feesi ya diplomacy bakisamba mugerwa Dr. Semogerere Dr. Sebaana Logologo bani banadipya baliwo mu kiseera ekyo ne bagwa mu bifo bananyini mundu nga ba state minister okitegedde naye nga kuyiga so olondo bamu maze kutuuka kati NUPS bigi yakola kwe kutandika okukola ebintu ebyabatuuse